Amanya nze omusumba Mawanda George William, musumba ekkanisa eyitibwa Lord's House of Victory, mukono wa Anthony, buli katusi wansi, muboleze mmoroka, ndi musajja mufumbo n'omukyala n'abaana. Baleese ebyokutakkiriza abantu kufuna ssente ziva bweru zeŋŋamba nti baba balina kye bakukkidde mu nsi yaffe okula olw'ensonga nti ekisooka tulina abaana abaffe wano nga bannayuganda betugezezzaako okuyimirira nabo okusaba mu kubasabira ne bakyusa obulamu. Abaana abo bwe bakyusa obulamu batambula abamu ne bava mu ggwanga mwe tuli bagenda mawanga amalala. Olumu abamu beeyama Katonda bw'alinkolera nange ndizimba ekkanisa. Era bwe tulaba engeri ekkanisa zaffe ezikulamu, ekkanisa kizibu okukula mu society mweri abantu ab'omu society eyo nga be bagiyambyeko bokka, kubanga tulina ebintu bingi ebyokukola. Tugula entebe, ne tugula ebyuma, ne tulina okugula ettaka, ne tulina okuzimba. Gavumenti si yetuwa amataka kuteeka amakanisa. Tetunaayo mugabo gwe tufunayo nti oba ntebe, tetulinayo mugabo nti abalokole babagabira ebyuma, wabula kitwekanga ng'omuntu okusitula obuweereza okugula kigenda kuba kyetaagisa obuvujjirizi oba sponsors. Kati abamu tulina ba sponsors nga si bazungu, naye abaana abafu betuzimbye ku musingi ogw'okutegeera Katonda ne bakyusa obulamu ne bafuuka abaana abaagala Katonda. Katonda n'abawa omukisa nga tebali Uganda nga batusapootingako. Oli ng'asobola okuweereza miliyoni 2 n'akuweereza 10 okusobola okugamba nti amabaati g'ekkanisa nguze seminti ensawo 100. Kale singa ebyo biba biggyiddwawo tewagenda kubakulaakulana, kuba ekkanisa eyamba omuntu wa wansi okukyusa obwongo bwe. Twavubuka tuli mu bidongo ebisusse abamu ku ffe, omwenge, ebintu by'okweyonoonesa. Naye bwe twakkiriza ku Kristo oba bangi tubakyusa, ababadde abamu bakyusa obulamu. Bwe tuziyiza abasobola okuyamba ekkanisa nga tebali mu nsi ya Uganda oba abasobola okusapootinga, bwe tubaggalira kitegeeza tuba tukyusizza society, tuba tuganye okuyambako omuntu okukyusa obulamu. Nze yebindowooza. Twagala okwogerako eri gavumenti etukulembera mu mulembe guno Katonda gy'atuwadde. Muleese amateeka mangi ne gabanga agamu gatuyamba kubanga ensi yonna erina okubaamu amateeka okubanga etambula bulungi. Naye waliwo ebbago lye muleeta, ebbago eryo lizitoye nnyo. Ndabye abantu bangi nga tebalyagadde, tebalisiimye. Buli omu alyogerako ng'alaba ligenda munyigiriza. Abamu bagamba ligenda kutta ekonomi yaffe ey'eggwanga. Ssente eziva ebweru ze mwagala okuteerako amateeka nti oli bw'aba bazimuweereza, minisita alina okuzimanya, alina okugenda annyonnyola 4 zizze zitya. Ekintu ekyo kitiisizaamuko abantu, era abamu bagamba ekonomi yaffe ejja kuddirira kubanga ssente ezo ze baweereza okuva ebweru. Abo abaana abagenze okukola, abagenze mu Buwarabu, abagenze e Keranda ne bakola ebyeyo, baweereza ssente ezo ne zijja mu ggwanga, ziyamba eggwanga okubanga ssente zeeyongeramuko. So ebbago eryo tusaba mulyegendereze ennyo. Naye nalabye omukulembeze eggwanga ng'alyogerako nga ye agamba bye yasaba oba bye yayagala bikolebwe si bye baakola, si bye baawandiika birala. Kakati kadusuubire nti omukulembeze w'eggwanga nga bw'okizudde nti bye wayagala mu bbago si bye birimu, bo bataddemu byabwe by'otaayagala. Kadusuubire nti ojja kukitereeza, era abamu tulowooza nti wandiragidde ne liteebwa ddala kubanga wabagamba kola kirala bo bataddemu byabwe. Kati tukusaba nti wandibadde oliteera ddala osooka n'olireka okwetegereza okwa ddala ne kubeerawo ne tulaba kiri kitya. Tukole ebintu ebizimba eggwanga, ebigasa eggwanga bisobole okugenda mu maaso, waleme kubaawo omulala ng'alumizibwa ate omulala ye ng'asanyuka olw'okunyigirizibwa kw'omulala. Mukama abampeera ennyo omukisa. Nenze omukisa guno okubeera nga tuziganyaako. Ekisooka tulina obweraliikirivu mu ggwanga lyaffe wakati mu bigenda mu maaso.
twagala okwebaza abakulembeze betulowooza nti bava eri Katonda netubakubira omulanga babalowooza ku bintu ebimu ebikolebwa mu ggwanga lyaffe tekeeyo nnyo amaanyi n'okufumitiriza. Nabadde ndaba obweraliikirivu obuli mu paalamenti nga paalamenti gye tusuubira ey'abakugu n'okuteesa ekituufu mulimu abamu abakugu abawaddeyo omulimu ne mulimu ebyoleetebwa mu paalamenti. Kugeza etteeka lino eryogerwako ensangi zino sovereignty bill kyamazima bw'olyetegereza nabaddeyo ofuna okunyolwa nga ndaba n'ebimu ku bitongole bya gavumenti ate byekubira mu paalamenti kyabadde kiraga obutali bwetegefu. Ekisooka etteeka lino bw'olisensula okusinziira mu kulitemaatema bw'olisensula liraga nti waliwo ekigendererwa ekikusike nti constitution etugamba obuyinza buli mu bantu okusinga sovereignty of the people not the country, nti twagala okuteekawo embeera nti obuyinza ate buve mu bantu bube nga buzingiddwa mu ggwanga ate nga tumye bulungi nti eggwanga lyaffe ebiseera ebisinga abalisalirawo bantu batono nnyo nga bagoberera bye baagala. So tulina obwennyamivu n'obweraliikirivu singa ebbaga eryo lifuulibwa etteeka wayinza okuba obulyaza amaanyi naddala twalabye ne mu byensimbi Bank of Uganda agikulira gavana ng'alaga obweraliikirivu obw'etteeka eryo. So naffe tulowooza nti bannaffe abalireese beekube mu mutima baddeyo batandike okulowooleza eggwanga lyaffe batuoba olyawo amateeka agayinza okuyamba eggwanga lyaffe. Etteeka erya sovereignty bill eri mu paalamenti nze njagala netuba tulifurensinze ku bbaluwa emu yokka eyawandiikiddwa World Bank. Ensonga eri eri very clear era liteddwa mu mutima mulungi. Nze njagala twesomye bya politics kati ndi bina byafuna njagala politics olumuteeka emabbali. Njagala bwe wenna omukadde maama taata ali mu kyalo yenna afuna akasente akava ebweru nga tutandikidde ku kaabana baganda baffe betuyita bakadaama oba bannaffe abali mu Buwarabu. Abaana abo tebasobola kutereka ssente zaabwe tezibeera safe, tebasobola okuzikola ziweereza mu Uganda zisobole okubeera era zibeeko kyezikola oba bazitibaterekere eno. Naye etteeka eryo oligenda munda lirina engeri gye likugiramu ekintu ekyo nga liringiriza nnyo ekintu ekyo kitegeera bulungi. So kati baleme babuzaabuza mu mbeera yonna bayinza okuba nga tageti y'eryo etteeka liri mu kirala bakulembeze bafunayo akasente okulwanyisa ebibiina byabwe NGOs okulwanyisa ebibiina byabwe naye naawe owuwo ali ebweru aweereza 10 okudda ewaka ogula omunnyu oba omugulira akataka oba okole ki nakyo kigenda mumukosa. So mu bufunze kagala nakirwa nako etteeka eryo onayogana mukkirize lireeteddwa mu mutima mubi olwaliro twenayo omuntu waali bweru ekyogenda mumufuna anti a victim ojja kubeera omu ku abo abaana batasobola kufuna buyambi buva bweru olwansonga abatalina okukuweereza waliwo ekiteekateeka ekimukugira okuweereza. Kati bweteebereza omwana wo akuweereza omutwalo gumu ogenda oguleko byogulako naye ngaogwo omutwalo osobolako okufunako 4,000 ate nga nazo nezo 4,000 zifuna omaze kuzeegayiriro zifuna kubanga omwana wo aba afuuse bolina munsi eriye naye nga tukimanyi bulungi teri afuma Uganda ng'afunyeemu mirembe. Abasinga bagenze kunoonya kye twasoma nga tebayitanga greener pastures oba obudamu obw'emirimu ofuna akasente akawerawerako bazimbe eggwanga lyabwe bazimbe abantu babula musobola okutambula. Abantu abo baweerera abaana bagezaako okuzimba ekonomi bainvestinze mu bintu ebyenjawulo setteeka egera kuba likugira ebintu nti bagenda kwekweka kubanga oba okigenze mu maaso n'okyetegereza bulungi wajja kutayo etteeka eryo lirina implication endala nti batali kulaba nti kasaba n'amanya finance zisolo yaweereza babasobola omuteekako omusolo ogwa payers you earn eri gyali. Kati omuntu asasula omusolo kangambe ali mu Buwarabu asasula omusolo ogweri ani asasula n'ogwa wano okasente akaba asigaza akasente birabanga bamulemesezza bamugambe tayo Uganda okyabeene. So etteeka eryo teri mutima mulungi tutaasa sovereignty yaffe tutaasa kyebayita obwetaaze obw'ekitiibwa ky'eggwanga naye mu mutima bwe kireeteddwamu si kye kigendererwa kigenderera kya kusaanyaawo ate ekitiibwa ky'eggwanga. Ndi mmeeya mulonde w'ekibuga ky'e Mukono ate ndi ssenkulu wa National Unity Platform mu Greater Mukono bwe tugiyita Mabeera Stretch etwala disitulikiti ya Mukono, Kayunga, Buyikwe ne Buvuma. Gavumenti yaffe nga mukitegedde mu mabago geereeta amangi mulimu ebbago ery'okukugira ebibiina n'abantu bawose kinnoomu okufuna omusimbi okuva ebweru w'eggwanga
era nga baagala singa okufuna ensimbi ezo okunnyonnyola obuvo n'obuddo ate era n'enkozesa yaazo. Ekyo kituufu kirungi nnyo mu ggwanga nga lino okubanga olw'okuba nti ffe tuli baziba misango ku international level, gavumenti yalibadde entuufu nnyo okulwana okukugira emisango gyali badde gicreating mu bibiina ate n'abatuuse kinnoomu kyonge okulongoosa ekifaananyi kyaffe ekyebweru. Naye nze ndowooza akawaliro akakugira omuwendo gw'ensimbi omuntu zaafuna sikyalibadde ekituufu singa naddala omuntu asobola okunnyonnyola ensimbi zino zigenda kukola ki. One, esente okuyingira mu ggwanga kitegeeza nti eggwanga lyaffe liba likula era lisobola okompitinga n'amawanga amalala. Buli lw'okugira ensimbi okuyingira mu nsi yo kitegeeza togenda kusigala nga oli financially dependent era ogenda kuba nga oli financially crippled. Tulowooza nti economy ekola ate nga tulina kibata a free market economy, tuba tulina okukkiriza transactions zino zitambula, kiba kituyambako okwongera okuza mu kiringi yaffe nebeera nga it appreciates other than depreciating. N'olwensonga eyo gavumenti endowooza etunuddemu kkuliro kali abakwerinda n'etya nnyo okwenyereza mu buyinza kubanga weetegeeza nga national unity platform olaba nga obusente bwe badde efunyeko obutono nnyo mu ipod ng'ekyokulabirako yebukozesezza bulungi nnyo, yeswazizza nnyo gavumenti ya NRM emyaka 40 yemaze mu bukulembeze nga ffe aba national unity platform mu myaka 3 tuba tumaze okulaga tuguze ebizimbe, tuguze ofisi ez'enjawulo, tukoze emirimu, tufunye entambula ezitambuza abakulembeze mu kibiina, tuzimbye ekibiina. Kati ndowooza okutyoka ate n'okuba nti no tulaba nti pulezidenti waffe Kyagulanyi atambudde nnyo n'adda mu ggwanga mu mawanga g'ebweru, kireeseewo okutya nti ssente nyingi zijja kuyingira wano eno zongere okukulaakulanya ekibiina kya opposition. Naye nze ndowooza nkola ennungamu ng'ayagala eggwanga lye twalibadde tekukireka ne tutuuka eyo nga ebibiina ebyenjawulo ne binoonya obuyambi bw'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo ne bazimba ebyobufuzi wano eno n'obukulembeze obulungi. Kino kijjidde mu kaseera nga tulaba eggwanga ebyokwenda byalyo nga nayo si bye birungi ennyo. Tubadde tulaba Nookero byakoze eggaba